Manji getukuletedde olunaku olwaleero bwe bali kwekumira ku News Spark Channel mugotalina kubeera nti osubwa olunaku olwaleero Kulthum Muzaata oluvannyuma lw'okubba bawankuba kyeyo munnange yeewaanye. So nga ate omusumba Lozias Bujingo avuddeyo n'ayanukula lawyer Male Mabirizi. Sooka subscribinga ku YouTube channel yaffe, likinga video ate era lekawo obubaka bwawo mu comment section tujja genda maaso n'okuba nti no mukwano tugusoma. Tusaba Mukama Katonda akutuweera omukisa obali kuba nti notambudde naffe mu mwaka guno ogwa 2021 ate era tusaba otambule naffe mu mwaka gwa 2022. Kulthum Muzaata oluvannyuma lw'okuba nti no yabbye omwami wankuba kyeyo avuddeyo ne yeewaana. Ono agambye nti bulijjo asaba Allah amusobozese era amuyambe amuwe omuntu ddala ng'enneeyisa ye ekikula kye omukwano gw'alina gy'ali byonna bifaananira ddala n'eby'omugenzi Sheikh Nur Muzaata. Era okusinziira ku Kulthum yagambye nti omwami ono ddala ajja kubeera nga amunaazaako ennaku y'okuba nti no yaviirwako mukwano gwe Sheikh Nur Muzaata. Wabula ono agambye nti abantu bangi mutandise okumusalira omusango nti yayanguye okuba nti naafuna omuntu n'agamba nedda abamu bamala n'emyezi 4 naye ye alinze oba bulijjo alinda ebiwundu bye bibeere nga biwonera ddala olwo nno alyoke agende mu maaso n'okufuna omusajja. Abamusalira omusango mulimba era mukikola mu bukyamu kubanga atutte ebbanga ddene nga yeetegereza era bulijjo alinda ebiwundu bye bibeere nti nno biwona olwo nno alyoke agende mu maaso n'okufuna omuntu omulala. Katubeere nga tumukuwa obeere nti nno omwewulirirako. Ekituufu bampoye eby'eddala si kati tukyali mu honeymoon ndabirira mwami ebyaddala bali kunsabira lwoni nga waneesibako nfumbirwe ng'omwami wange naye akafa ne nkugamba lindamu nkyakumulaga ne kati alhamdulillah I feel good. Kuba nti nfunye omuntu anjagala nsaba njagalire ddala. Okay. So this was kale kibadde kimisinga though nti tubadde mu kale eri space. Ekibadde kimisinga katonda you were contented. I think now I'm complete. Ku social media ng'ebifaananyi era bwe bitambula nga comments bwe ziri agambe oyanguye. Abakazi bafumbira abasajja bagafa emyezi 4 ati obusiramu butuwa emyezi 4 nenze kwenda nali kisobola kyali kibisinya ekiwundu ekamba kanyume babateekemu applications mbeetegereze mbasunsule paka Allah gwanampa Allah watu yansaliddewo ate omwami gwe tomulaba nanoonyiza omwami afaanaganamu omwami wange ate owakanira wamaaso geego bombi balina amaaso amalungi haiti eyo bodi eyo bombi ba shapes togamba tolina wonyooma okujja ng'olina nnogo kangende kafumbira omwami kale hajja. Ensonga za Pastor Lozias Bujingo zo zikyagenda maaso n'okuba nti nno ziranda. Ajjukira nti gye buvuddeko ono yavaayo n'ategeeza nga ye bw'atayanjulwangako Susan Makula oba bw'atagendangako mu maka ga Susan Makula kuba nti nno bamwanjulayo n'agamba nti ye yagendayo nga mugenyi mukulu. Oyo ye yabadde Pastor Lozias Bujingo. Kakati ate n'abali ku mikolo mukwano okuli ne Pastor Simeon Kayiwa nabo batandise okuba nti no bali ebigambo byabwe era nga ye Pastor Kayiwa yagambye yali agenzeeyo kuba nti no abasabira bw'atyo bwe yavuddeyo n'alyoka ategeeza. Kakati nno munnange olunaku olwaleero nga wetwetegekera okuba nti n'omusango gugenda kutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 21 January 2022 ate Pastor Lozias Bujingo avuddeyo n'atabuka n'agamba nti bannange nze neewuunya abantu abamu ng'ono lawyer Male Mabirizi kakati gw'ataninaako kakwate
Pastor Rosias Bujingo yabadde abyogera ng'agamba nti male mabirizi tamwinaako kakwate, sigamba nti no muganda we, sikugamba nti no oba mwana we oba mukwano gwe oba nsabira mu kkanisa ye, kaakati okugenda mu kkooti okuwaaba omusango afaaki. Bw'atyo nno Rosias Bujingo bwe yagambye. Lwaki munange tetumukuwa emboozi eno n'abeera ng'agyeyogerera naawe osobole okuba nti nno omwewulirirako. Mbawuzuma buwuzumi mabizi maki mabizi biwuzuma buwuzumi mbizi kati Katonda dde ku ludda lw'amabizi aleke Bujingo ayogera n'abalwadde, Bujingo ayogera n'abasibe. Era amabizi gagambye wakusibwa emyaka 35 amabizi gadda gagano. Laba amabizi gawano Yokaana 9 tulabye abantu nga toyina bw'omuyita si wa kika kyo si wa luganda lwo si waki n'agenda mu kkooti wayanjudde. Abama webala akakule abantu batuuse okuwabira bannaabo olw'ennyumba gye bazimbye. Ewulire nga baloopa mu kkooti bakusaavinge ozimba otya kanina nga bali wansi. Obitegedde naye okuva edda ensi bwetyo bweri wabula bwe weekwata Yesu bonna obawangula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Bwe bakugamba nti no ki Uganda kinyuma mukwano ddala kyo kinyuma, ate wova mu kuba nti no kinyuma ate era kinyiga bw'oba teweetegese bulungi. Kale omukyalo ono ayitibwa Don Asia munnange avuddeyo nga mukambwe muzibu. Simanyi oba bano baganda be oba ki, naye yavuddeyo nga mukambwe muzibu ng'aliko obubaka bwawa abaagalana atwogera ku Munna ne Derrick. Munnange ono avuddeyo n'alyoka agamba nti asaasidde nnyo Munna olw'ensonga nti yeesibye ku Derrick ate nga ssaawa yenna ajja kuba nti nno amulekawo. Nga we nabuuzizza simanyi oba ono muganda waabwe oba ali mu babuulirira nga ddala akijja ku ntobo ya mutima gwe, naye ekyo si kye kituleese. Onagambye nti Munna yasuddewo omulimu gwe. Yasuddewo omulimu gwe ogubadde gumuleetera okuba nti naayingiza kasente akawera nga munnange Derrick amusigudde. N'agamba nti naye Derrick muyaaye mbwera ssaawa yonna ajja kubeera nti amukyawa ate onaddeyo ku zero. Ye lwaki tumwogerera mukwano? Sooka omuwulire mukwano ate tubeere nti tukomawo. Amanya gange nze Don Asia nze temuyina kye muŋŋamba. Akakulira mu maka amanaku ne kagenda ne kakuba ekyeyo nga tekanazaalako. So you got sympathy from these people. N'osinziiraawo n'otandika okukola comedy okuva mu nnyimba z'abantu n'ofuna platform. Wandikuumiddeawo platform yo n'osigala ku kyeyo n'oba ng'okola, otherwise future yo giziise. Kubanga ne Derrick mwennyini talina lugendo. Ebisiraani ebijjudde ku Derrick tobimanyi. Okitegeera ebisiraani ebyetimbye ku Derrick wa radio tobimanyi. Kubanga w'otunuulira olugendo lw'abantu babaddemu bw'abanga ne Spice Diana mwana mu maaso ge, where is Derrick's future? Nga ne kateni eri mu mulyango mu mulumu gye musulamu e Kampala eringa ya musabo. You people, which kind of future are you living? And you are bragging. Mujja ku media kuvuma abantu ngo simanyi TikTok ejjuddeko ebikazi ebikadde. Tuli bakadde naye tulina future. Tuli bakadde naye tulina big dreams. So ngenda kugenda maaso n'okubagamba nti no Munna woke up, manya woogwa wezuule ng'okyali, otherwise ogenda kukwata future yo ogizike. Kubanga right now you are trending. Media has a lot of disappointments. Abantu be media be bantu abakuwaana essaawa zino ate enkya munnange ne batandika okukuba amagi amavundu. Ate mwandi eyagalidde mu media ng'osuubira okukubayo hit nga ya luyimbalo, naye wazibanga ne firimu ze muzaanya mukoopa b'Amerika temuleeta kintu kyamwe nti kiri so unique ne mukiteekawo. So tezigenda ku trendinga, tezigenda kugenda viral. Awo ng'ovudde waawo mwasoma kiki ekibazaanyisa firimu mu Luganda. Nze ndi wano Don Asia saasoma naye sisobola kuzaanya firimu y'omu Luganda nga njagazaaki. Like seriously.
sisobola at least ngenda director nanjigiriza oluzungu nendogera mu film naye nga soogedde Luganda. Yes, kubanga film buli lwogizanya mu luzungu it's going to inspire a lot of people. Naye kati mwabogera Oluganda kati nga tuleka best friend is it aromatic entertainment nga tudda kumuwa obumenko obubiri obusoddoki. Oh my goodness. Otherwise mwezule saagala mugambe nti Doni Asia teyatugamba. Omanyi mwewunza nnyo. Yes, mwewunza nnyo. Tosobola kulekawo mulimo gwo because of media. Media has a lot of disappointments. Abantu b'omu media tebalina side. Tebamanyi kye baagala. Like seriously. Media jibere mo for fun. Eyo nonga tubudde mukwano katukutwaleko wa Isma All Access. Jukiro na chanyiga biwundo oluvanyuma lwa Kulthum Muzaata okuba nti no yamusuddewo n'aba nti yafunye omwami okitegedde no mukwano. Kaakati munnange Isma All Access avuddeyo n'abaako listi y'abawala agamba nti Mukama n'amuyamba abawala abo n'abafuna. Oba n'afunako omuwe abawala bawulira ddala nti we bagamba nti no ye mukyala wa Ichuli owulira ddala nti naye kati musajja. Munnange katubeere nga tukuwa listi ya Isma All Access obeere nti no mukwano otegeera oba oliawo n'abo baanokoddeyo ensonga bwe muba nga temulina bantu sobola okuba nti no mwewangulira Isma All Access. Nampijja Florence kinampijja nkyagala oba nkyagala nampijja kiina agaaso n'oguwumyi gw'abanayo gw'Abaganda naye nga kindabikira bulungi nti nampijja njagala kitashabi kinyankole ekyo kitashabi kyeka kiine supu tashabi kyeka kiine supu Diana Nabatanzi nali mwagala nnyo nakola naye kasukali ayina ekisambi bweki buli we yasekanga ati ebizambi ne bigazi wamu nga ningiza nga artist kaningize ti Diana nakyagala nnyo naye laba we kigenda kyebaka ne Lwasa embwa ya Lwasa Diana awo yasuula Lwasa awo nenkivaako nenziruka ninga kanneeyongereyo nenjagala kino kireipi simanyi bindeeba omusajja n'akiwasa nenyiga naye nenkyeyagalirayo kibindeeba kiremipi kinsanyusa remipi ansanyusa Obadde mulabi mulungi mukwano we bale kugyekumirako we bale kufisa obudde bw'okozesa n'eddatawo okuba nti no olaba amawulire gaffe. Oyinza okuba nga oli mu ggwanga lyattu Uganda oba abweru w'eggwanga kubanga abantu batufuna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ate era abalala tebali mu ggwanga lyattu Uganda. Olwo bali mu USA, Canada, Netherlands, Japan, South Africa, Dubai, Oman, Qatar. Mwana tubabuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tova ku mawulire gano nga tosoose ku subscribinga ku YouTube channel yaffe ate era tewerabira kuba nti noonyiga akade ka notification kw'osa n'okulekawo obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.